kiviri waliwo wolina okuntegerera naye awo ulise ekikulu obuzibu oba sorry tusinaye oli mukama wange ne ulise kibotoba no sise kibotte buli muntu alina engeri gyakwasaganyaamu ensonga bw'oyagala nwanagane naye ekiwala kyekisibu ekiwala kitategeera ekiwala gwe wana kiwani olowooza sibiraba kogwe mbiraba era nawe ngenda okugamba ebyo olowooza nakwatulira sigenderedde nakwatulira nga nina ensonga yange okitegedde kati awo kati ebigambo yange biwulira okuva n'olwaleero ekyo ekiwala tukigobye ku hoteri obutaddamu yadde okusaalimba wano kubanga kikinako mukumanyira kubanga tulina abantu bangi kikikola bw'olina kasitoma wali naani kijje kikumanyiire kikole fujera ekisibu tukigobye ku Kiviri nzije kigobye no si bwe batyo bakola ebintu Kiviri oli musajja mukulu toyina maka toyina mukyala bikwateko anti kakati tusokotereza ebibyo tusokatereza ebyange nga naawe olina ebibyo gwe kwata ku bibyo naye nkwate ku byange kale ntegedde ono nina engeri gyenjo mukwatamu either atereere bw'anaagaana agende ng'agenda okitegedde awo tukwataganye naye nakyenjala tukolera kirala twongereko ku services zaffe ki ekibulamu asinti kyekibulamu twongereko ku activities ezikolebwa wano ogyeko okuba nti bino bya bulijjo ebiri ninya tufuneko ku mazina tufunenga ku bandi obeewuuka ekirala ekyongera okwongera abantu mu kifo kyaffe anti nga bw'obyogerako you have to mind about the space tulina space anera space tulina parking nene wali obweru parking awo tulina eyamunda tulina basement eno ebintu by'amazina tebyetaaga kifo kigazi nnyo kimala omaze okicalculatingamu nga kimala ekito kyeraliikire kati byo nga ibeerawo lwakumeka nalwakumeka tujja kulaba okusa program wabeerabeera naye nga tusooka kugamba nti ku Monday tubeera ne karaoke ono mulungi Tuesday tubeera ne bandi Thursday tulaga firimu ekyo kigenda kutwongerako ki bakasitoma bannaasobola engera okujja Thursday tulaga firimu Saturday tubawo n'omuyimbi ow'enjawulo buli Saturday Sunday tuba ne oldies bwe bityo tubenga buli kaseera buli nnaku abaawo ekyenjawulo ne hotels endala bwe zito bwe zikikola ate twaga tukolenga bo balina koppa ku ffe balandisa yesooka abantu leka bagoberera ate bona balina kiviiri bona tebalina kiviiri kale meeting girinde kale essaawa yonna nja kubaawo ku luno mukama wange mmere ndoze genda kubeera nnungi kansoke mpulire shefu yakoze bulungi twalekiye mwesiga bwaba yafumbye ane oli haja chomla nange ngitwalira customer nsooka kwebuuza nengamba waleero bina bati naye bwaba twalekiye ali mu kiyungu ngyesigira ddala naye no mukama wange ako kakiri oteekamu katonotono katira okukaawa katonotono buno ntera obbuli anti oluusi obumu bujja buli highly concentrated ng'oyinza okayanda naye mugamba bafumbye biki kati ng'oyogera nnyo kiki oyagala kwongeza musaala mukama wange ebyo kimanyi nkusanga mu office ne nkuwandikira email n'okifuna naye kye mbadde ngamba mukama wange ebintu byakali akawala bikayogedde jake mbadde nsaba tubitwalanga bikulu kuba nze sibimanyi mutuufu ne byayogedde nti tubeera tubageya alimba situlangako naawe nenkugeya ate n'ebintu byayogeddemu bubi yegwedde ebigambo ebitasaana nga mukyala wo waali nange wendi kwegamba oli mukama waffe musonyiwe naye era byayogedde si bikyamu akaakano okalaba nkaagalako kintu kimu kwogera ekintu kye kalina ku mutima kakyogera ate kiba kirungi nnyo mukama wange ebintu byogedde ku mukyala wo byogamba nti si bikyamu byonna bye bamwogeddeko tewali kikyamu n'ekimu olaba omukyala oyo ebintu byakola si bye bituufu era nange mbiraba mukama wange bityo byandisigadde wakati wo ne mukyala wo anti kakati yasalawo bireeta mu public buli muntu n'abimanya kati nze ngezaako kiwumbirira nga nze naye oluusi kinsukkako kuba mukama wange olaba omuntu nga Jackie saagala nnyo omwesige nnyo tomwesembereza nnyo ensonga alina ebigambo bingi byasanga byayogera oluusi byayogera byasanga oluusi ebimusanga byayogera oba bye bimwogera
kati Jackie ayinza okubalika ekikyamu saagala omwesembereza ennyo si muntu mulungi era nga bwe wamulabye kubanga that wasn't the best method to use okubanga alina kyagala okugamba ku mukyalawo alisi yandikuzizza ebbale ate nekyala mukama wange fe tuli baana bawala oba oyinza okubeera awo ekigambo nekinsimatuka oba Jackie nekimusimatuka ate nekimuviirako obuzibu so ebigambo ebisinga byayogera tobitwalanga bikulu sikiyinaako buzibu naye tomwesembereza nnyo mukama wange temubeera nnyo close kale omanyi ndi muntu omwangu ate omuzibu okitegeera njagala nnyo okuteekawo enkolagana wakati wange nammwe neme kubakaluubirira nnyo kubanga okuba nti nno nze boosi wammwe ate tekitegeeza nti nakubeera enemy wammwe okay so kati omuntu bw'abanga alina ekintu nga nina information gye mujjamu nga nnungi gyendi sikiyinaako buzibu of course sisobola kubeesiga nnyo naye ate sirina kubasindika wala nnyo naye Jackie mugende mpola mwegendereze wa bigambo wamulabyeko dda ayinza okuviirako emitawaana ekisinga ne kwejo nawulira kaŋŋamba simanyi kayina biki oba mizimu simanyi gyaki oba gyejje ebyo ebikwogererako naye abantu abo bonna nze mbaagala kati gwe tolaba gw'oyomba nnyo opakuka naye ate nkwagalirayo mu bintu byokola kuba ate bakasitoma obaleeta akama ngoba otegeeza Harriet gwe nkwawula si gwe Florence nkwawulira ddala mu bali abalala naye engeri gy'okolamu ate njagala bakasitoma bakwanguyirwa era buli kaseera nze mpulira balina butips bwe bakuwa eyo tebabukuwa kiviri tabukuwa olw'okuba bakasitoma oleeta bangi kiviri kale mukama wange neyazza okunsiima naye ekirala Jackie kyayogeddeko ekyokuba nti ndi muganda we si kituufu nakyo kyamusimatise busimatise tuli baluganda era simumanyi tomumanyi mufaanagana bufaanaganye just wakuba nti musinga obweru nefiga n'okulabika obulungi nti mbimusinga n'okwogera obulungi n'okola ku bakilansi nti mbimusinga kuba yagala kuneetunga ku naye tetuli baluganda nawe olaba okay kozi omukyala olwaleero ali off chef ali off kati waliyo Ssemakula ne Twalika yes kira chef Ssemakula emmere embi mukama wange nedda muyita gye Ssemakula yes Ssemakula naye nno yanguwa chef Ssemakula oli otya leero kale gwafumbye olwaleero biki by'otaddemu olwaleero tumuttaddemu butto naye tukozesezza prestige bobi maro ne karoti obwo oza nawe omulaba nawe ofumbye byange nzekka ofumbye n'abasigadde baliddeko ne bagambye ebintu birungi abastaff bonna baliddeko eno bino bye muba mufumbanga buli kaseera kuba omukozi omulungi ate bw'alya ku bintu ebirungi ayongera okukola era nkakasa naawe bw'onaalyako oba bw'oba walidde edda oli musanyufu mu kyo nsiimidde ddala atongeremu amaanyi baaba kale mwebale mufube okulanga mukola ebintu weebiti ebiri class tugenda kwongera ekyenjawulo baaba next time era onooba ozija kusiima kale weebale nnyo bajja ojja gende wa Kiviiri akumpeereyo katiipu ak'olwaleero nja kuba njogera naye okay kale weeyongereyo kale weebale madamu gyebaleko kale nsuubira nti omukulu Kolisi omumanyi bulungi ne mbadde nkusaba onnyambe wano ebizibu byempitamu bingi nali badde nsobola obikuba nembimalayo n'ebingi naye nkusaba onnyambe ontuukirire ku mukulu Kiviiri mukulu Kiviiri oyo gw'olaba ngeri gy'oli omukazi oba oli omuwala kati oli muwala baanaakutunulako n'awulira ebigambo ebikuvaamu n'awulira ebigambo byenkugambye ng'ogenza okumundeegayirirako osanga ajja kunsonyiwa kubanga si mwangu nyina zenkola naye nga siina kyenyina kikolera mbeera yenkozesa ebyo noga kanjiye kino noga kankole kino mbeere nga mbeerawo mu mbeera gye ndi wala ndi muntu mukulu ne gw'owulira bulungi nga nze kitaawo nga siina muli muntu dde waka kolaba kiba kikusanyusa ne mbadde nkusaba
ogendeko oyogereko naye ali wali mu katente oyogere naye ajja kuwuliriza nzirire maleke kungoba mbiri nga nsigala wanga nkola nalaga wanyina abaana bendiisa muto wange yafwanga yetugidde ku omulala yagwa mu toilet ng'asima toilet tekaliri muziikiramu tetwamujja ne tumuziike omulala yagwa mu nnyanja kati abo bonna azendi nabo naye kati ngenda baliisaaki kati wajje ngenda ogenda okusaba omulimu babeere nga bagumpa kujje n'emyaka kyembadde nkusaba ogenda kunjogerirako ne mukuli kiviiri ajja kuwuliriza oli mwana wa buwala ekizibu ekiriwo singa buyinza kugenda kwogera nani omwami kiviiri naye woba osobola sobologera noyogerako naye kakati waliwo asiikanja ajja kumpuliriza nze mwetoddeko ebbanga ddene yankoowa neziza guno neziza guli naye kati kiba tekijja kunyuma naye gwe bona ogendayo osanga naawuliriza eddoboozi lyo kitegedde mwana mbadde kale ngenda njogereko naye naye ozaliriddawa ali wali mukayumba waggulu nenja omusiŋŋaana naye oli mwana wa buwala nezino ensonga njagala oziwulirize bulungi ebisenge byo biraba birina amatu biwuliriza ate byogera naye ebigambo byakwogerako wano eno si birungi nenjagala nkubuulirire otegeere bw'onoobitegeera ojja kufunamu ekyamagezi beboogera ku ggwe baga nti oli mwana wa buwala naye watuuka wano eno n'ofuuka ekisassalala n'ofuuka ekitagasa kwegamba ng'olinganga ejjenje ndowooza onsubira ejjenje olimanyi ejjenje olirikukwatako lirikuwa kisambi kwegabaga nti bomuganda ga nti agabanga jjenje okwalako likuwa kisambi kakati gwe ofuuse ekyogerwako wano eno ofuuse ekisibu gwokola amawulire wano eno kwegamba bagamba nti olinga omanye ekiyigo kiraba tekubaako oluusi luggi buli asanga yayingira kwegamba gw'olinganga kinabe mpuliriza ebigambo byange njagala otegeere kuuma zaabuwo manya si buli akugambako nti akwagala yayagala kutuukako amanya ebiwakula muwala ojja kuwakula endwadde z'otamanyiza ojja kuwakula endwadde zikulume bajjanjabe luno nga noluwona kati kweganga olinganga nakifanjagala nga ebitiko by'omugwatiro totegeerekeka gwani guluza byewalaba nti oli bulungi nnyo leka nkubuulirire bwolooza nti oli bulungi nnyo omoggola amaaso gakulinga wena gakwesimbinga kwekanywa amazzi mu luwendo tolina kyoli manyi nti okwegabangula temuli kalungi ogenda kufunamu ki nga buli akulabako oli baafu sisusse nedda nkubuulirira amagwagwambe gwefundi efuuse emboozi waneno ku hoteri otuuse n'okwagala okwebaka buno obukozi bwa muno kikyufa ki lwaki tomanya lwaki tokuma kitiibwa kyo gw'obooza bwolaba n'oyambala buli akusiiyako kwegamba olinganga nkofu kiki lwaki tolina kumanya lwaki tomanya bulungi buno obukuuma oliza okwegabangula kumanya tuli wa bbeeyi kiki omwana wa buwala winekuolooza bwowatulaba oti mundabirwamu nolowooza oli wa kitalo nnyo n'omoggola amaaso maaso go malungi naye gawa oyo gwetagisiddwa kugawa okitegedde bulungi gulowooza buli gwakusekera nti akwagala gw'obanga nkwenge tegeera kikyoyagala oli nsiŋŋaana n'ombuuza mu butuufu ebigambo byenda kubuulirira biteeke mu bwongo otegeere bw'oli nsiŋŋaana oli neebaza kinakubira nekyali kituufu Chefo yegwe abadde ogamba mulala ng'okyuse olabise bulungi, you're looking so exquisite, you're just you're looking so beautiful. Mumuka otuyanye buli wamu nga sinza kulowooza nti oyinza ebimwa ogitintiza akasige kale
up class. Tino sagala we molenyo. Twaliza mulya tubompana. Story ku date ze siri musajja nkwali kankwane byange ngoli this. Sagala byakwemola mola wese sembuyisibya. Era ne wombeke ngabyo bibyo mbogolera. Linda, chef. Oyane ka Bluetooth. Ojja kunno. Chef kwesere Bluetooth. Ojja kunnonda nnyo tonna. Badde manyole mukadde. Chef ngoli luno. Ogenze ne wetetenkanya n'opako ka foundation n'opako ka powder n'ovaayo. Tonnonda nnyo ate naawe kiyitire. Bulijjo oli muto bw'oti chef nga simanyi. Nina kompyuta mukadde nnyo wa myaka 6, 7, Mutuufu onyumye. Naye chef okola ki wano leero? Ndi off tokimanyi. Exactly. Nkimanyi leero off yo. Oli mu leave tolina kubeera wano. Naye okolawo ki? Mbuuza omuntu wabeera off abantu wano tebajjawo kujja outing. Chef ebintu bino bitegeere. Nze diro wali ondabye wano nga lunaku lwange lwa leave nga siriwo nga it's supposed to be my off nondaba wanga neerese wano. Naye gwe chef wobeera wokolera wosula wosiiba ne ku lunaku lwa off era n'ojjootuule wano. Wenjogadde. Toyina byakkola. Yakati leero ani gwolese mu kiyongo. Ndabe waliyo Semakula, Twalik, Babamu, Bashir. Ani aliyo gwolese yali kukola? Bonna gye balinze nze kanze ndi off. N'osalawo ojja otuule wano mu gardens. Of course. Ziringa empya ku gwe tozirabangako. Wentegeera obumanya olimoki otegeera. Bw'oba ng'oli ku ddute nga togamba kansaleko wano ku garden banda b'ekigenda mu maaso. Bangobe. Kagamba onjagaliza kungoba? Chef, oba ng'olina olulenzi lw'olinda. Katonsensedde nnyo kiki? Chef wakola ddi embaga? Ez'empeta zaaki? Njagala ombuulire. Chef sagala weewayiriza wakola ddi embaga? Tukumanyidde okuva wajjana okukola tebakuwasanga mbaga. Ntuufu nti. Oli mabega nnyo kuno kumpeta tekuliko ya mbaga, just a decoration. Tekuliko ya mbaga. Ndi mwana muto Oli mabega sibimanyi. nnyo ojja kubiyiga. Ndi muto buto. Ate wona neekwata. N'olekerawo okumboggolera ng'ozze okunsaba orders zo. Ojja kunfunamu ekituufu. Chef buzibu bwo. Ngenda nekusaba ekintu ne weefulanga akiwulidde. Olumala n'ogamba nti nze sibimanyi. N'ogamba mu fridge tebiriimu. Ngenda okebera mu fridge nga ingredients zonna ezeetaagisa okukola ekintu ekyo weekiri. N'ogamba mbw ate yusi n'otandika ate yuno. Naye kati olaba obudde bwo chef bw'obanga oli off. Mbadde nkusaba gendako, fulumako, tambulako, gendako mu hotels endala ez'ebbeeyi 5 star nga Land Star bw'ogiraba. Funa recipes empya, laba ku bashefu banno be wasoma nabo. Bakozeeyo kiki, bo babikola batya, gwe kiki ky'osussa, kiki ky'okendeeza, olina balansinga wa, kwegamba okomewo nga naffe olina ekipya ky'otuleetedde. Naye gwe ne wobeera wano ku lunaku lwa ofu, olwotali, n'osiiba wano, n'osula wano, ekiro obayagala kukuuma na sadala. Nkusanga ku geeti, kyokka nga abantu baweddeyo ndabali emmere. Kati tambulako, you get exposure. Ofuneko ebintu eby'ebbeeyi by'omanyi. Naffe otulete wano otusurprising. Ate chef olina akantu ke wanyizaamu. Ojukena kwenda kubo wenda kusaba Rocky Mountain oyster. Chef wanswaza. Wanswaza wa client nga manyi buli kimu wekiri. Nenzirayo ne mugamba tokiddanga mu chef ekyo. Ne kakati owulira otya nga ku menu yaffe y'olunaku kuliko chef's special. Signature dish by chef so and so. Nga bw'olaba batwaliko babikola. Netumanyi ekyo twaliki ye caress recipe yiye. Kati funa kola ku research genda ko ku Google oba ku Pinterest osobola okusangayo recipes empya nawe n'ogatta munobera creative maba chef abalala we bakola bwafuna ka recipe akapya nga ina katabudde ajja na tuwako samples na tuwaka abantu nga 8 testingako nawe testingako kati bwafuna positive nga ziringa 7 amanye yo dish oba recipe ejja kola n'ogituuma erinnya lyo. Imagine ku menu nga yesoka ka eriko sente tugeze $50 nga go speciality yo uliro otya ne chef nobeera wano ne webikira wano olinganga oba omusajja wali wano acha nsimasima nnyo bwoti ate nali nkulabyeko nani wano ku Google sobola genda wandi wano nonoonyako omusajja ate kati obangambye kunoonya basajja oba ongambye kugenda kunoonyako bye nnakufuna